Wedde abazigu b'ebijambiya balumba ebyalo ebiwerako mu tawuni kanso y'Ekyengera omwali Nsangi Kitemu ne Buddo ne balumya abatuuze n'okunyagulula abawerako nga muno mwalimu n'Amaka ge yali omubaka wa Kawempe South Mubarak Munyagwa ge balumba ne balumya n'omukuumi we. Poliisi y'Ensangi etwala ekitundu kino yakola ebikwekweto n'egomba obwala mu bateeberezebwa okubeera emabega w'ebikolwa bino era yagomba obwala mu bantu abawerako ne bakunyizibwa okuzuula abatuufu abasuza abatuuze ku tebuukye. Mu kiro ekikeesezza olwaleero poliisi eriko Ekutte nga bateeberezebwa okubeera emabega w'ebikolobero bino nga ku bano kuliko Maserino Manesulu Kwezera Alani Safari ng'oluusi yeeyita Kalevu ne Egamba era nga mu kiseera kino bakomibwa ku poliisi ey'Ensangi. Abantu mu bitundu bino basanyukidde ekya poliisi okukwata abasajja bano ne basaba batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe wabula nga bawanjagidde Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth-Ochola abayambe abaddize poliisi mu bitundu byabwe. Tukwata ababbi tulina batwala pakawa Nsangi tubatwala Nsangi basinsangi maya olumutuse maya waba munakasente ogenda okulaba amutadde nga kumawera atugomya abantu. Ekyo kituwa ekyokuyiga nti ekyamazima we tugenda nga tubonyisa kamera buli wamu n'okuteekamu bamayumba 10 kijja tutuusa ku bamenyi b'amateeka bo bennyini ab'ebbaluwa bamanyikiddwa. Meya w'ekitundu kino Mathias Walukaga yeebazizza poliisi olw'ekikwekweto kino. Kanso yati poliisi ekoze okunoonyereza okw'amaanyi kubanga saagala kuwulira nti nno poliisi yo ebaweereza mu kkooti ate omula kkooti n'egamba tebalina musango. Njagala bakwate abantu abatuufu bennyini nga bwe bazuulwa nga batuufu basibwe bave mu community. Walukaga asabye minisitule ya gavumenti z'ebitundu okunula mu ky'okufuula tawuni kanso y'Ekyengera munisipaali kuba abantu beeyongedde obungi nga beetaaga okwongerwamu obukuumi. Abapoliisi nga bwe baali Ekyengera tawuni kanso nga tukyali emitwalo 10 bwe bali nga tugenda mu mitwalo 5 kitegeeza ekyo kifu nnyo era omenyi b'amateeka bujja kutuyigganya. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Luuko Wesigire ategeeza nti bakyala Kimpadde bano abakwatiddwa be bamu ku basuza abatuuze ku bunkenke. Okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso naye nga twagala okwebaza abantu abasobodde okutuwa amawulire agatutuusiza ku kino nga kw'otadde n'okwebaza abasirikale abasobodde okussaamu amaanyi okuba nti nibabakwata era nga ekibinja kyabwe kiteebereza okuba nti no kitambulira mu bantu 68 nga kikola obulumbaganyi buno okubye Buddo Kimbejja n'Ekyengera era nga waliwo kaweefube okukwata abakyasigaddeyo batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Tawuni kanso y'Ekyengera y'emu ku bitundu ebikulira ku misinde egya yiriyiri wabula nga gyekomye okukula n'obumenyi bw'amateeka gye bukomye okweyongera. Omukugu mu nkulaakulana y'abantu Simon Senkaayi